bambo gwange bwe mbanga nkubidwa amasasi temugukirizanga obutaweza wiiki njagala mugukolereko emikolo oba mugusula Constitutional Square kasita gubanga yagutemudde nga gwe guli bayamba okwenunula muguzanyisanga byonna neguba mwezi tonabuzibona oba mugusula ku State House oba mugusula wa muhozi waka yenna aliba mutebereza nti yanzise mumukolangako effujjo ne maiti yange erirambalanga ezira tabu aliho namugamba Nobart namugamba temuganyanga nti banzise ku Mande nga bantemudde ku Sande mugubeezangawo ne gubasumbuwa kakati ffe twatala era owulira ne byenjogera ndi ku kamera nti ogwange bwe bibanga binzise bibizze ebyo mubiteekangako embeera waakiri ne maiti kubanga waliyo emirambo gwomanyi lwaki abantu abamu bwe bafa babasuula mu nnyanja twakula era ne tusoma nga batugamba nti ffe bakulembeze b'enkya era nga batugamba nti musoma kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira mwe mugenda okubbulula eggwanga nga ffe abakulu tovoddewo wabula bw'owuliriza ebigambo ebiva mu bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti wano mu ggwanga Uganda oggwamu amaanyi nga si be bakuleetera okuggwamu amaanyi bw'otunuulira ali mu buyinza emyaka 4 yasanga siriiwo namusangawo ne gwenzadde anaatera omulonda naye akyalemeddewo bazze nga batugamba nti education is the key to success gwaliyo naawe okyakikkiriza nti okusoma ddala kye kisumuluzo ky'obuwanguzi gw'okyabikkiriza njagala kubeera nga nkutegeeza nti mu by'obufuzi eby'e Uganda bw'ovaayo n'oyagala ogamba ali mu buyinza nti kaakati ofuzeeko ky'ofuze kimala deka naffe tukwatemu bakwanukuza miggo masasi n'amakomera ageyongera okubeera nga gazimbwa kyokka newankubadde nga bino bigenda mu maaso bo abo abawagira abali mu buyinza bongera okukakasa nti oba oliawo bo ekintu kino bakimanyi bulungi nnyo era mwami Museveni yekka bw'ati gwe balaba asobola okubeera nga asobola okutambuza n'okuddukanya eggwanga lino bangi balina endowooza efaanagana bweti njagala katono nnyo tusooke tugende tulabe ebigambo by'omukyalo ono then nkomewo tusimbule emirembe gyatene gye tulaga tulabayo naye tumwebaliza ekintu kimu ekisinga byonna emirembe gyatuleetedde n'obutasosola nasobola byakoledde Buganda n'abikolera awalala bonna n'abikolera Western Region n'abikolera Northern Region n'agatta abantu ffenna abakyala abavubuka abakadde abaliko obulemu wamu ne ssente z'abavubuka ssente z'abakyala abaliko obulemu abakulembeze PDM buli kimu kyonna President Museveni akikoze sijja kugamba nti malayika nga nange bwe siri malayika ate naawe ng'omulonzi awagira bw'otali malayika President Museveni gwe wokka w'osanga tuli kulala abavubuka mubalaba abantu bangi naye nga waliwo emirembe tewali kuba busimu tewali kukola ki mu gavumenti ya President Museveni yekka tasobodde okulyamu enzi ye n'abanyiza ebisiyaga naye abalala balikota sente ebisiyaga ne bazireeta okwekalakasiza ku street baagala kwambala ngule tebali jambala kubanga Mukama Katonda yagaba okulembeze mwebale. Ye Honorable Kinyamatama agambye nti mwami Museveni yasobodde okubeera nga alwanyisa ebisiyaga mu ggwanga abalala abaagala obuyinza b'ebisiyaga bazze babikkiriza era nga babyaniriza. Honorable Kinyamatama agamba nti mwami Museveni yaggyewo obusosoze mu mawanga yasobodde okubeera nga eggwanga lino alibbulula mu muyanga mwe guli. Honorable Kinyamatama takomyawo yatuwadde obubaka n'agamba nti abavubuka abasinga tebamanyi lutalo kuba tebalulabangako era tebasuubira nti lusobola okuddamu wano. Nagenda mu maaso n'okubeera nga agamba nsaba kwagamba asaba balabire ku mawanga amalala agatuliraanye balabe olutalo kye lukola amawanga. Ye Kinyamatama biki by'omugamba kanzije tutandikiraawo. All right.
mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange gye mutuusizzaako engala kawungeezi k'olunaku olwaleero oba olunaku olwaleero. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kyemukola kya muwendo. Temujjanga okwo. Ngenda kukusaba mukwano gwange eyakatwegattako olunaku olwaleero oba essaawa eno nga gy'ogenze mu maaso n'okubeera ng'olaba omukutu guno atwegatteko mu ngeri yakubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno. Ensonga lwaki mbajjukiza kubanga tuli kaweefube ow'okuweza abantu emitwalo 10. Kale nno subscription yo oyinza okubeera nga gwagenda okututwala otutuuse oba oliawo ku buwanguzi obwo obw'abantu emitwalo 10. Tukusaba teekako subscription yo, subscribinga, teweerabira kubanga ate video yaffe ogituweera like mukwano gwange. Bingi byengenda okubeera nga nkutuusaako obudde buno bwennyini ebibadde mu lunaku olwaleero. Njagala kusooka kubeera nga nkuyisizaamu gwe wenna abadde nga tomanyi kigenda mu maaso. Munnakibiina kya National Resistance Movement amanyiddwa nga oba omubaka amanyiddwa nga Honorable Jacob Oboth mubaka wa Budaka oba akiikirira Budaka mu Parliamentary y'eggwanga Uganda agenze mu maaso n'okubeera nga ajja n'ayanja etteeka limanyiddwa nga UPDF Act Amendment 225 olunaku olwaleero lyanjuddwa mu Parliament. Etteeka lino oba etteeka lino lye baleese ligendereddwamu okulaba nga munna-Uganda gw'atali munnamagye okkirizibwa butereevu nnyo okubeera nga osimbibwa mu mbuga ez'amateeka ate nga z'amagye wadde toli w'amagye era n'ovunaanibwa. Bangi bavuddeyo oba oliawo ne bawakanya ensonga eno. Bingi omuliro gukutte mu Parliament. Omubaka amanyiddwa nga Ssenyonyi yakulira oludda oluwabula gavumenti. Olunaku olwaleero avuddeyo ne bubeefuka ne sipiika kw'ossa ne minisita ow'amateeka Nobart oluvannyuma lw'okubeera nga baganye okubeera nga bawulira byayogera ku nsonga za Eddy Mutwe. So nga ate ensonga za Eddy Mutwe zibadde ku mwanjo nnyo. Omubaka Ssemujju ng'anda bavuddewo bubi nnyo ne Generaali Muhoozi Kainerugaba ayogedde n'amugamba buli kimu. Tugenda beera nga tubitunuulira. Nzikiriza nga situnnaba kubeera nga tugenda wala tutandike ne kano akatambi kava mu bitundu by'e Masaka. However much nga abantu b'e Masaka banyigiriziddwa to the extent nti tebakyasobola na kubeera nga beeyogerera bo bye bawulira baagala okubeera nga boogera, naye abantu baayo baganye bagamba tekijja kubeera nga kikola wadde abamu ku bakulembeze abali mu Greater Masaka oba Masaka sub-region yonna namba. Abamu ku bakulembeze enkola gye bakolamu emirimu gyabwe eringa yagi kinawolovu bagamba kikafuuwe. Bino tugenda kubeera nga tubiyimiriza, tugenda kubeera nga tubikomya. Zikiriza tusooke tuwulirize ebigambo bino then nzija ate tweyongereyo. Azamanyiza eggwanga lino wamuwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma eggwanga lino naye atazze kuba alina okukuuma abatulugunya. Mukama tumuleese wuwo. Tukakasa n'emyoyo gyaffe nti Mukama tagenda kutulyaza amaanyi. Tuyinza okuba nga ffe tetulina maanyi naye Mukama olina amaanyi. Bonna baatulugunyiza twagala famire zaabwe ziveeyo. Mukama mukwateko n'omukono gwe ogw'ekyuma. Musimbe engalo zo mu bulago ave ku baana b'abantu. Mukama twagala okusabira Bobi Wine. Buli ajja okwata ku pulezidenti waffe Mukama teekawo engabo. Mukama teekawo amaanyi go. Mukama babuzeebuze balwaze kamunguluze bakasute mu nnyanja bazikirire. Buli ayagala okukwata ku mulwanyi wa Uganda eno twongera okusabira National Unity Platform. Amayengo gonna geerimu n'abo abagagireeta Mukama okimanyi nti kino kyekibiina ekirina okukyusa Uganda. Kyekibiina ekiwadde abakyala omukisa. Mukama bakwateko. Mukama yongera okukwata ku Museveni n'abantu be. Museveni alyata. Alright, beba abakyala ne Sala gye bagenze maaso n'okubeera nga basaba. Nzikiriza watali kubeera nga nkurisa buterevu tusobole okubeera nga era tufuna ebigambo bino. Njagala kubeera nga mbikuwa wennyini we tuba tutandikira okubeera nga tuseetula tugiyite ki embalaasi
kale katujje tukoze bwe tuti. Alright, ono ye mukulembeze imbo babitufu bobo sobola sembera mukomera ngaga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze bo tuwadde naye omumyuka oyo atusiba byenjogera Honorable Ssenyonyi bya bulimbo babitufu bobo sobola sembera ko wano just to confirming byenjogera bya bulimba oba bitufu nsabo kankwe edakikemu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba sebo neyanza neyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga nebokuma I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo nobakuteeka ndowooza kyayogedde mukitegedde ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde so bassebo ne bannyabo kino kiri very important ne mukimanya ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna okay ebyo bye bigambo omubaka Alan Ssenyonyi byayogera gye buvuddeko mu press conference yakolebwa ekibiina kya National Unity Platform. Bigambo bino byongedde okubeera nga bitabula abantu naye obikuwa obulungi obinyumirwe katubijjire ddala mu Parliament nga bwebadde olunaku olwaleero tutandikire ddala mu Parliament nga bwebadde olunaku olwaleero otegeere ebintu nga bwe bitambula. Njagala kutandika ne leader of opposition Joel Bisekezi Ssenyonyi olunaku olwaleero ng'asinziira mu Parliament y'eggwanga Uganda agenze mu maaso n'okubeera nga ajjukiza speaker n'ababaka ba Parliament ensonga za Eddy Mutwe wano talemye kuseenya ku kya muduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainyerugaba ng'abuuza nti abaffe mu ggwanga Uganda tuyinamu abantu abali waggulu w'amateeka wabula wano speaker alinga abadde adifendinga Muhoozi so nga ate nga ku mbaga okutabulako musiiwuufu waliwo n'omusiiwuufu gwe tuwulidde omanyi ntera bagamba nti mu Parliament tuyina Parliament ya Uganda gye tuyita Rakizale Parliament erimu ababaka ba Parliament ng'abemu emitwe mikalu ng'abalala bali awo onoonya n'ekyokubayita ne kikubula nga bwe bakeera ku makya ne bateekawo akalulu ne bagamba nti ki Parliament kiveewo ogamba bugambi kiveewo toba na kyakulowooza kirala. Njagala tugende mu bigambo bino mugenda kunsonyiwa tugenda kukwata kigambo ku kigambo nga tukinnyonnyola nga Parliament bwebadde olunaku olwaleero njagala mukifune kigambo ku kigambo. Tandikire wano tutandise bwe tutyo olunaku olwaleero. Mao, the issue of Eddy, who? Bw'oba owuliriza Speaker Parliament akusigira ekifaananyi nti gwe babadde boogerako tamumanyi oba otegeera akusigira ekifaananyi nti gwe babadde boogerako tamumanyi ensonga ya Eddy Kozaani alinga gwatamanyi gwatawulirangako tayagala Uganda. Madam Speaker, we are over 45 million Ugandans, and every day there are many infractions against the law. People are being killed, people are being robbed,
It doesn't mean those who break the law are above the law. Thank you very much. Oyo ye minister wa mateeka amanyiddwa nga Nobart Mao bamubuuziza ajje ayogere ku nsonga za Eddy Mutwe bw'avuddeyo agambye nti no Uganda tuli abantu abakunukkiriza mu bukadde kumpi 49 mwaba abantu buli lunaku waliyo abazza emisango batta bannaabwe mbadde njagala atubuulire kituufu abatta bannaabwe weebali naye abatta bannaabwe amateeka gagamba ki abatta bannaabwe amateeka gagamba ki kwabo abatta bannaabwe nakyo oba oli awo yandituyambye n'akitunnyonnyola ne kaata kituwadde nsonga eyo tujja gireka mu bbanga abadde annyonnyola ku General Muhoozi nga bwe tugenda obbiraba mu maaso bamubuuzizza nti General Muhoozi ali waggulu w'amateeka ekituufu kiri nti tali waggulu w'amateeka bw'aba tali waggulu w'amateeka lwaki tegamukwatako bw'aba nga tali waggulu w'amateeka lwaki gaba tegamukwatako ng'ate CDF y'omu ku bakwasa amateeka mu ggwanga lwaki ye gaba tegamukwata Nobart Mao minisita w'amateeka ebigambo abiridde takomye kubeera ng'ebigambo abirya wabula Nobart Mao asazeewo n'okwesiriwaza. Thank you. Honorable members, the court process is ongoing. The court process is ongoing. What we require to do is to make sure that we expedite the process. You sit, members, sit. Honorable members, I did not introduce Father Frederick to Singwire, the Parliament Court Chaplain. Father, you're welcome. Thank you. Thank you so much for coming. Yes. Honorable Speaker, I want to appreciate the Minister for Justice and Constitutional Affairs for stating it very unequivocally that no one is above the law. And I want to appreciate him because he released a statement in regard to this particular matter, condemning the abduction and the torture of this person called Edward Sebufu. Away though from the letter, which I do appreciate he wrote, I don't know whether he wrote it because of the opposition politician he has been for a long time, but as a government official, we would want to know, is action going to be taken against this errant government official that broke the law? Because when a minister writes a statement saying a minister for Justice and Constitutional Affairs writes a statement saying government official X, CDF, here you are breaking the law. You cannot abduct people and torture them in your basement. Release them. That's a government minister writing that. Away from the fact that that is good and it excited us, what action gets to be taken against this errant government official? Or is he above the law? And that's the question that I was asking. We have now recognized he was operating outside the law. Thank you. What then gets to be done? Is anything going to happen to him? And I'm glad even the Prime Minister has walked in. Maybe Honorable Mao might not have an answer, but maybe he should as a minister. But the Prime Minister, who often says she's very able and she's action-oriented, is she going to take action against this errant government official called General Muhoozi Kainerugaba? This country, who seems to be above the law. Madam Speaker, he makes me bring up a point of clarification whether he's talking the talk because bobanga ogoberera era ng'owuliriza Joel Ssenyonyi avudde n'agamba nti minisita w'amateeka Nobart Mao akirambuludde bulungi bw'avuddeyo n'ategeeza era n'akakasa nti kituufu tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Ebigambo byo byogeddwa, tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Bw'oba nga teri muntu ali waggulu w'amateeka nga ye minisita w'amateeka ne constitutional affair, lwaki tavaayo n'ateeka ku nninga General Muhoozi oba ne bamuleeta ne bamuvunaana? Joel Ssenyonyi ayongera okubuuza lwaki
tebamuleeta ne bamuvunaana oba lwaki tajja n'avunaanibwa nzikiriza ne kano tukajjawo lumu. For 48 days did not know where this person was. The Uganda Human Rights Commission on 27th of April, a gentleman called Edward Sebufu, many people know him as Eddy Mutwe, was abducted from Mukono where he had gone for a function and he was missing for a couple of days. We went to file a matter before police. Police said we do not know him, and the spokesperson of Uganda Police Force said we don't know where this person is. A few days later, the Chief of Defense Forces of this country, one General Muhoozi Kainerugaba, spoke about this matter, saying, I have got this person. I am teaching him Runyankole, I am disciplining him, and so many other things that he said. Displayed a picture of him naked with bruises. Honorable Speaker, meanwhile, we were continuously, together with the family of this man and lawyers, looking for where this person is. But somebody says, I've got him in my basement. 8 days later, he's produced at Masaka Court, something that we were happy about because all along we were saying, if he has committed any offense, produce him in a court of law. He was produced in court, limping, with bruises, and all of that. 8 days. Police, which should ideally have been holding him, and only for 48 days, did not know where this person was. The Uganda Human Rights Commission, which we applauded because for a very long time we have been asking, what is the Uganda Human Rights Commission doing? They released a statement saying, Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, release this man because we know you have him. I guess because of that and a lot more other pressure, this man was freed. But my challenge, Right Honorable Speaker, is, and it's good the Minister for Justice and Constitutional Affairs is here, the Minister of State for Internal Affairs is here. Maybe government needs to help us understand. Are there some people for whom Article 21 of the Constitution, which says we are all equal under the law, that this one does not apply to some, that some people are above them? On 27th of April, a gentleman called Edward Sebufu, many people know him as Eddy Mutwe, was abducted from Mukono where he had gone for a function and he was missing for a couple of days. We went to file a Leader of Opposition, Honorable Bisekezi Joel Ssenyonyi, nga nnyonnyola Parliament, biki ebyabaawo bitya. Now, era nannyonnyola nti n'omwogezi wa poliisi n'emirirwano Patrick Onyango bwe yavaayo n'ayogeza ekirimi nga byayogera kizibu okukkiriza oba omwogezi wa poliisi yabyogera, atya n'okwogera ku General Muhoozi, atya n'okwogera ku linnya General Muhoozi. Njagala tuwulire ebigambo bya Patrick Onyango. Njagala tuwulire ku bigambo bya Patrick Onyango. Mutwe mukama wange CDF yateka mu mukutu gye ya X nga nyonyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Mutwe mukama wange CDF yateka mu mukutu gye ya X nga nyonyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Mutwe Patrick Onyango amanyi bulungi kyekyagenda maaso, era akugambye nti Eddy Mutwe mukama wange CDF gwe yateeka mu mukutu tasobola kubyogerako. Ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo, ne tasobola kuvaayo n'abaako kyayogera kyonna olw'ensonga nti CDF mukama we. Tatunuulidde mateeka, niye atunuulidde CDF nti mukama we. Oba okitegedde? Kitegeeza enfuga ey'amateeka wano tugiveeko. Ibrahimu Ssemujju nganda wano wasinzidde mu Parliament n'agamba nti ne bw'obeera ani mu Uganda, eddembe lye tulekedde mwami Muhoozi
eddembe lyetulekedde General Muhoozi agenda kukunya buli omu. Kyova olaba avaayo. In fact appointinze omukulu amanyiddwa nga General Peter Erweru naga gwe bakuyita na katuulize ebigambo bya Ssemujju Nganda bibadde bikulu nnyo oba oliawo okuwuliriza. Katuulize Ibrahim Ssemujju Nganda naki oba oliawo kyagenda mu maaso n'okubeera nga atugamba nekyagambye CDF w'eggwanga. Yes, Ssemujju Nganda be basajja balina okujja babeeko bye boogera. Si mu bubi. Tusooke tuwulirize ebigambo bye nga waabirambise. The procedural issue I am raising, the Honorable David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament the procedural issue I am raising, the Honorable David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kainerugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of Parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Muhoozi sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This Parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next. The procedural issue I am... Owulidde Speaker ngaddamu kubanga Ibrahim Ssemujju Nganda azze n'atunnyonnyola n'agamba nti nno mu Uganda buli muntu kati victim ow'ekyo kye bayita oba ekyeyita General Muhoozi. Agamba nti mu Uganda buli muntu victim era n'akumenyera amannya n'agamba nti General Erweru bamuyita buffoon ne bamusuubiza n'ekkomera okumusiba. Era nakuwa n'emboozi nga General Muhoozi agamba nti ono yeekwese bwekwesi mu mugongo gwa taata wange naye nja kumusiba, n'amuyita buffoon. Then Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti ono eyeeyita Muhoozi alinga ali waggulu w'amateeka. N'agamba era tetumanyi oba abamu ku mmwe mu gavumenti ebifo byammwe mubituddemu bulungi oba ddala mubituddemu matiitiira. Wakati mu kubeera ng'ayongera nnyonnyola bino, Speaker agamba nti nze siri victim. N'ekirala bye mwogera mubijjawa? Mugenda ne mujja amawulire ku social media eyo. Speaker alinga atugamba nti ebyogerwa ku General Muhoozi bya social media.
tebiriyo. Naye oyo speaker twamulabako ng'akaaba n'alaajanira mu Parliament baagala kunzita. Awo tebyali bya social media, byali bya ddala kuba byali ku bulamu bwe. Niye bituuka ku bannayuganda nejje n'omuwozi byakola bino bya social media. Okitegedde? Kakati wano wendabidde ababaka ba Parliament abamu nendabayo gwendowooza nti endowooza ina entegera ye ya kibogwe, era nga bwe bakugamba nti oyo ye mubaka wa Parliament oyinza okukeera ku makya all right. What we require to do is to make sure that we expedite statement in regard to this particular matter, condemning the abduction and the torture of this person called Edward Sebufu. Away though from the letter, which I do appreciate he wrote, I don't know whether he wrote it because of the opposition politician he has been for a long time, but as a government official, we would want to know, is action going to be taken against this errant government official that broke the law? Because when a minister writes a statement saying a minister for justice and constitutional affairs writes a statement saying government official X, CDF, here you are breaking the law. You cannot abduct people and torture them in your basement. Release them. That's a government minister writing that. Away from the fact that that is good and it excited us, what action gets to be taken against this errant government official? Or is he above the law? And that's the question that I was asking. We have now recognized he was operating outside the law. Thank you. What then gets to be done? Is anything going to happen to him? And I'm glad even the Prime Minister has walked in. Maybe Honorable Mao might not have an answer, but maybe he should as a minister. But the Prime Minister, who often says she's very able and she's action-oriented, is she going to take action against this errant government official called General Muhoozi in Rugaba? This country, who seems to be above the law. Waliwo ababaka ba Parliament nga bwombuuza wali omulabyeko ddi ng'ateesa by'otegeera nga nze simulabangako, nga ye buli w'omulaba eva aba ateesa bya kisiru, ate abatateesa aba avudde ku mulamwa gw'ebyo ebiri ku lukangaga lw'ebyo bye balina okuteesaako n'awambagatana na bintu birala. Kati waliwo omwami ono njagala mubawa, waliwo omwami ono ye yannema okutegeera oba mu Parliament yanonayo ki, oba abamulonda bamulaba. Njagala nkyebuuliza ddala, wuliriza byayogedde. Madam Speaker, he makes me bring up a point of clarification whether he's talking the talk, because as I speak now, the leader of his political party, I want to know whether he's above the law by him giving statements that are discriminatory to an extent that inciting public against his fellow MPs, like Honorable Ssenyonyi against Honorable Mpuga. You know, when things happen in NRM, okay, so I'm seeking clarification whether his leader of his party is above the law that he gives his... Honorable members, these are serious matters. Look, sit. No. These are serious matters. Let's not bring politics into this. I'm glad, Honorable Speaker, you've ruled that he is being irrelevant by bringing politics to the political issue I raised. Thank you. Bw'obanga owuliriza bali mu kuteesa ku nsonga z'abantu abawambibwa, era ng'ababaka beebuuza CDF ali waggulu w'amateeka okusinziira ku byakola. Ono ye avuddeyo awambagatana, in fact abukuta, agamba mbu bano bagamba mbu CDF byayogera otebiri mu mateeka, naye nga ne mukama waabwe akutte ensonga enkulu erimu obulamu bw'Abannayuganda, agikutte n'anona eya Bobi Wine e Makerere Kavule, n'anona eya Bobi Wine Ssenyonyi e Makerere Kavule. Kivula mbagambye nti waliwo ababaka nga bo
sibalabangako nti baali babaddeko serious. Simanyi na kumanya oba balina olunaku lwe baali babaddeko serious. Kati yoyo mukulu gwenkuwadde awo. Naye kale byonna nga bigenda mu maaso, nzikiriza tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, Parliament bwetyo bwegenze mu bintu ebimu. Naye ekintu ekikulu kye njagala okubeera nga nkuwa wano kyekya etteeka lino erya UPDF. Njagala kubeera nga ndikuwa wano katono nnyo then osobole okubeera nga naawe omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo erya Uganda. Wennyini wenjagala okubeera nga ntandikira then ate tweyongereyo. Alright. Kyolengeraawo ye kabinenti y'abamagye. Olunaku olwaleero munnakibiina kya National Resistance Movement NRM omubaka wa West Budama South mu Parliament y'eggwanga Uganda Honorable Jacob Oboth ayanjudde ebbago ery'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti ey'amagye mu lutuulo olukubiriziddwa Speaker Anita Amongi olunaku olwaleero mu Parliament eya Uganda. Ebbago lino ligendereddwamu okukola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF okusaba okuwozesa abantu ba bulijjo abatalina kakwate ku magye oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okuyisa ekiragiro ekikomya okuyimbula bannakibiina kya National Unity Platform National Unity Platform NRM ebawo kwegamba yo egamba kino kyakolebwa mu bukyamu. NRM egamba kino kyakolebwa mu bukyamu. Emisango gy'obwa naggomola egiteekebwa ku bantu ng'ate sina bannamagye NUP abakulembeze baakyo n'abawuludde oluwabula gavumenti bakivumiridde. Kyokka aba NRM bano balabise nga basanyufu ebitagambika. Ekiteeso kino kyanjuddwa Honorable Jacob Oboth ye yakyanjudde. Ebbago lino kwegamba lirimu obuwaayiro obuyitirivu obutagambika. So nabukunnyonnyodde obuwaayiro ne bwe mba nga sibuzeemu nabukunnyonnyodde mu mboozi yaffe eyise gye nakuwaddeko emabegakaawo nga bagamba owaaye n'ebyambalo ebimu babigazeetinze era ng'olwaleero kino kiyisiddwawo omubaka amanyiddwa nga Oboth yoyo omukulu gw'olaba ku screen ayanjizza ebbago lino olunaku olwaleero. Oyo nga bw'omulaba mubaka wa Budama yasazeewo bakiyise. Kakati mu Uganda waliwo agamba nti okaaba bw'oseka. Okaaba bw'oseka nga Mukama Katonda takkubye muggo kusanga omuntu nga Ajati Nambi mbutuufu osobola okukaaba nga bw'oseka ne weebuuza mulamu bulungi oba ayina kizibu ekimusumbuwa. Tusooke tuwulirize emboozi ya Nambi. Bakunyiza Nambi. Omanyi kali ke bagamba nti abayaye bakunya ddoola. Bakunyiza Nambi olunaku olwaleero. Bano balooya bannalukoola mbutuufu leero baagadde okuswaza. Babuuzizza omukazi nga ne bye bamubuuza kyokka ayina fayiro yazze n'ekidomola yazze n'ensawo Nambi eya fayiro naye atuuse ekiseera nga fayiro byanoonya tebikyakutuka. Yes, my lord, I had polling agents. And they were at the polling stations? Yes, my lord. They were participating in counting? Yes or no? Yes or no? At the 14 polling stations? Did they count? Did they participate in
counting votes. Are you referring the question to the 14 points? Okay. Yes. At the 14 polling stations, my lord, we did not get the results of those polling stations. But did people vote? Yes, my lord, people your voted agents count? because I was one of the voters in some So of the you're one of them. polling And you had stations. agents. And the procedural voting. Do you know how they do what the polling agents are supposed to do? Yes? Yes, my lord. I will give you one step, then you take me to the next one. They match the name of the person of the vote against the voter register or roll. Correct? The voter comes, then there is the voter roll or the voter register. They look at the face, they say, this is Hajjat Farida, yes. One, they have appeared. They tick. So each one marks. Is that correct? Or you don't know? I know, my lord. Is that correct? Yes, that's correct. That you